twetera omwana oyo Joseph tumuweeyo eri Mukama. Tukikola kino mu kanisa eno nga tugamba nti abaana bato tubawayo eri Yesu ne tubawongayo bwe bamaze okukula ne babatizibwa mu mazzi amangi. We bali abazadde abo? Okay. Badde nga babeetooloddemu. Kale muleete Joseph tumuwongeyo eri Katonda. Tulina kubakwerekerako. Jangu kale jangu. Okwongayo abaana eri Katonda kitegeeza nti jangu ne waggulu mwana mulete. Kitegeeza nti tuba tugamba nti abaana birabo okuva eri Katonda era Mukama yabagaba. Era eno ne tugiraba mu byawandiikibwa bingi nnyo okuviira ddala mu ndagaano enkadde. Samwiri bwe yali nga amaze okuzaalibwa yawongebwayo, yaleetebwa mu yeekaalu mu tempo, era ne Yesu mwennyini naye yawongebwayo eri Katonda. Era naffe tukikola mu kanisa eno, tetubatiza abaana bato ne tubawa eri Katonda, abakulu ne tubabatiza mu mazzi gano amangi. Yono Joseph alinayo twe yono jala okubuuza Oluganda Evelyn Kirabo ti onobeera maama obuvunaanyizibwa omwana ono mukuze ng'atya Katonda, onobeera ekyokulabirako gy'ali alabe Yesu ng'ayita mu bulamu bwo ne mu bikola by'ogenda okukola. Amiina. Kale tuyimuse emikono gyaffe egya ddyo tusabire omwana ono Joseph nga tumuteeka mikono gya Katonda. Katonda omulungi tukwebaza olw'omwana ono Joseph leero nga aleetuddwa mu maaso go okwanjulibwa naye ate n'okuwongebwayo mu mikono gyo. Kino ekikolwa kiri mu byawandiikibwa mu ndagaano enkadde wamu ne mu ndagaano empya nga abaana tubawongayo Mukama gy'oli. Mukama tuleeta omwana ono akule era nga akutya era nga akwagala ayi Mukama. Tusaba omwana ono Mukama akule nga alina omutima gwa Katonda mu ye, era Mukama tusaba nti kaseera nga katuuse akatuufu akatali kawala nnyo ng'akuze ate ayatule akkiriza obulokozi bwa Kristo Yesu. Era Mukama tusaba omwana ono abeere wa mukisa, anaabeera musajja njasabiggu, omubuulizi w'enjiri kasiggu, ajja kubeera omusajja omuwanguzi, era bw'anaaba asoma ajja kusomanga bulungi. Era Mukama n'ensimbi ezijja omuwetu zijja kubulanga itaata, era ne baganda bajja kwalaga ekyokulabirangako, abeere ekitangala era abeere omunyeri amaka gavaamu. Era Mukama mpaayo ne maama we omu ne taata we Mukama, tubasaako Mukama emikono ng'abazadde nti obayambe Mukama batuukize obuvunaanyizibwa okubeera abazadde abeesigika era abalaga ekifaananyi ky'obwakatonda mu maka gaabwe. Mukama tuwaye abazadde ba Joseph mikono gyo, bakukkirize era bakwagale, era Mukama bagondere ate bakuweereze, babeere Mukama ekyokulabirako eri omwana ono Joseph nga akula mu mubiri, ng'akula mu kutegeera, ng'akula mu bulokozi, ng'akula ne mu kuganja eri abaana b'abantu wamu ne Katonda mwene. Mukama tukwebaza era Mukama tuwayo nate abaana abalala bonna bali mu kkanisa muno nga twawongebwangayo. Mukama tukusaba nti abazadde obayambe bakole ekintu ekituufu Yesu. Era ffenna abazadde Mukama ne tuyambe mu kkanisa muno tubeere ekyokulabirako eri abaana baffe, tubeere omunnyo era tubeere ettabaaza. Mukama tukwebaza mu linnya erya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, ffenna tugambe nti amiina. Amiina. Webalidde okuleeta omwana, webalire ddala. Ne certificate nkakasa nti eri redde weri ojja kulaba nkoto oba ku fomu yaffe eri ku meeza eyo, ojja gifuna oluvannyuma lw'ekyo. Bannange abazadde tubakubiriza muleete abaana tubawongeyo eri Katonda. Mukama ffe yeebazibwe. Amiina. Kale njagala okwaniriza nate buli kinoomu bale nnyo okujja. Oluganda Andrew tukwaniriza ssebo, oluganda linnya ligenze naye bwe natwaniriza Mukama yongera bajjajja maama w'Emagere bali nnyo okujja nammwe, bali mutuuze kabanga kanene
nga tetubalabako nga twebuuza bannange amagere mwaba mutya. Jackie tukulamusizza nnyo n'amaanyi nnyo ddala. Jimmy naawe bali kujja obadde watubulako tumenye wadde wabuulira naye tukwaniriza nate. Kale bannange twagala katugenda mu kigambo kya Katonda. Sinze mubuulizi wa lwaleero naye tugatte engalo zaffe twaniriza Oluganda era omusubaafu w'abavubuka Josefu simye bajja ne mukyalo we naye atubuuzeeko bonna bajje ate banyumye bulungi mujje mutubuuzeeko era mumale mubuulire ekigambo kya Katonda. Tubanirize nammwe muve mu by'okuzannya. Kale amiina. Tukubereko Katonda engalo ez'amaanyi ne musumba waffe. Mukama yeebazibwe. Tuli basanyufu era tuli bamukisa nnyo okubeera mu masekati gammwe okubaweereza olunaku olwaleero. Era twagala okwebaza Mukama nti Katonda badde mwesigwa gye tuli ati bwe twogerera tuli mu myaka 14 obufumbo. Amiina. So ekyo tukyebaliza Mukama era tukkiriza Katonda nti tujja kumalako. Mukama ffe yeebazibwe. Katonda badde mwesigwa atuwadde abaana 3. Tuwadde Janice Mugagga, Joel Mugagga ne Jessica Mugagga. Era ekitiibwa kyo mukizeere Mukama. Ensigo yaffe ey'okwebaza tujjajjwa mu second service ey'okwebaza Katonda emyaka gino gyatutambuza era mwebale kutusabira. Amiina. Amiina. Mukama yeebazibwa Oluganda katuweeyo omuweereza wa Katonda. Omwoyo omutukuvu omuweereza we yeeteeseteese okuliisa abantu emmere gy'omulwadde. Omwoyo wa Katonda jangu oyogerera emitima gy'abantu abalwadde bawenye Yesu, abaweddemu amaanyi Yesu bawamaanyi, abali eyo Mukama nga bakyerowooza baleete. Yesu omuweereza wamufukeeko amafuta ag'enjawulo. Omwoyo omutukuvu munyumye mwembi mwogere eri abantu ba Katonda. Mukama toleka muntu n'omu kyekimu. Omwoyo wa Katonda tukwaniriza mu linnya lya Yesu Kristo musabidde. Amiina. Mukama tukwebaza Rachel era twagala okutendereza nti buli bulungi era tugenda mu kigambo kyo emuliro ky'omukisa mu linnya lya Yesu tusabidde. Ngambako nti amiina. Njagala okutwala omukisa guno okubaniriza mu nnyumba ya Katonda era n'okubaniriza nga tugenda okugabana ekigambo kya Mukama. Njagala okusuubira nti n'olwakadde weeteeseteese ne Bayibuli yo tusobole okubeera nga tuyita mu kigambo Mukama kyeyateeseteese eri emitima gyaffe olunaku olwaleero. Okusookera ddala njagala okubajjukiza nti ng'ekkanisa tumanyi bulungi nnyo omulamwa gwaffe ogw'omwaka guno gwe tuliko era nga Katonda kiteeka ku nsumba n'abakulembeze nti omwaka guno tutunuulira okukula mu nnamba ate awamu n'okusomesebwa kye tuyita discipleship. So awo we tuyitadde essira era bwe tukkiriza nti omwoyo mutukuvu bw'atyo bwasazeewo tuluŋŋamya omwaka guno. Sande wedde twali ba mukisa nnyo. Deacon Emma Kirumira yatuwa omukisa gw'amaanyi nnyo we yayongera okutujjukiza omulamwa gwaffe gwe tuliko ng'ekkanisa n'agenda maaso n'atuwa ekigambo nze kyankolera ennyo simanyi gwe gy'oli naye ekigambo eky'okwetoowaza n'obugonvu kintu kikulu nnyo eri Katonda omulimu gw'atuyise okukola ng'ekkanisa. Mukama ffe yeebazibwe. N'ayogera n'agamba nti nno kirungi nnyo tunaba tunaakula mu nnamba ne tusomesebwa Katonda bw'ayagala tusomesebwe nga tufuula abantu abalala abayigiriza ba Katonda. Kiba kirungi nnyo okubeera abeetoowaze. I hope obedience kijjeyo bulungi omanyi Oluganda. Obedience okubeera abeetoowaze eri Katonda omulimu gwakoze eki gwatuwadde. N'agenda maaso n'atugamba nti nno Katonda yatutuma tugende mu mawanga gonna tuwulire enjiri. Obuvunaanyizibwa n'atujjukiza si bwa mulirwana wo yekka naye naawe bubwo era si bwa kkanisa si bwa basumba naye bwaffe ffenna. Ekigambo ekyo kyali kigazi nnyo bw'okigenda nnyo maaso nti bwe tutabira abeetoowaze eri Katonda kyatugambye kiba kizibu nnyo Katonda otwesiga eri emirimu gye.
bassebo ne bannyabo tugonde eri eddoboozi lya Katonda tubeeba abagonvu Katonda gy'atutumye tugende tukola okwagala kwe nze nzikiriza bwe tunaakola ekyo ng'obwa message we yali Katonda agenda tukola obulungi. So Dinkoni Kirumira Emma tweyanziza nnyo Mukama akutuweera omukisa. Kigambo kyali ky'amaanyi nze kyankolerako nesitiri kyankolera era Mukama mwebaza ku lwekyo. Olunaku olwaleero ngenda kuweereza ne musumba munnange Musumba Nsubuga ajja kubeera nsoberako ku nnyiriri. Musumba tumupereko omugalo naye akola omulimu omulungi nnyo tweyanziza nnyo tweyanzige ate leero yatambule ne famire ye kansabe maama ndowooza ayimireko bamulabeko mukyalawo si bwe kiri maama ayimireko bamulabeko wanje ayimirireko maama mulabeko maama tusanyusa okulaba Mukama kutuweera omukisa weebale kujja mu linnya lya Yesu amiina. Katugenda mu kusoma kwa leero kyenza okugabana naffe Katonda kyatadde ku mutima gwange era nga kiri ku mutima gwa Katonda ffe ng'ekkanisa okumanya nti Katonda twetaaza okubeera abagonvu ate okweteekateeka eri omulimu omunene gw'ayagala okukola eri ffe ng'ekkanisa omwaka guno. Nja kusaba tutandike n'olunyiriri lw'Abaruumi 8:5 mpaka 8 ng'olunyiriri olukulu lwe tugenda osoma olunaku olwaleero nange n'abatwala mu kigambo kya Katonda. Baruumi 8:5 mpaka 8. Sura 8 lunyiriri lwawo 8. Kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri naye abagoberera omwoyo bya mwoyo. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda kubanga n'okuyinza nga tegakuyinza n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Mukama waffe bazibwe n'abo abali mu mubiri tebasobola kusanyusa Katonda. Abooluganda basibo ne bannyabo bwe tunaabeera nga tunaalaba Katonda tukolamu omulimu n'okugaziwa ng'ekkanisa tuteekwa okumanya nti tuteekwa okubeera abantu abeeteeseteese okutambulira mu mwoyo si mu mubiri. Bw'otambulira mu mubiri kizibu nnyo okutegeera Katonda ky'ayagala era ng'ebyawandiikibwa ebigambye nti ne Katonda tosobola kumusanyusa. So nga tutunuulira guno omulamu omukulu ennyo ogw'omwaka guno okugaziwa ng'ekkanisa n'okukula mu mwoyo kitwetaagisa okumanya nti tuteekwa okutambulira mu mwoyo so si mu mubiri. Kubanga agambye abo abatambulira mu mubiri bo bafa nnyo ku bintu bya mubiri naye ate abo abatambulira mu mwoyo bafaayo nnyo ku bintu by'omwoyo. Ensonga lwaki abantu tebalumirirwa kukula kwa kkanisa oba ekitundu kye tulimu oba gye tukolera kuba nti ebiseera ebisinga buli lw'otambulira mu mubiri tosuubira kubeera na kulumirirwa kwa mwoyo kwalumirirwa eri abantu be naddala bagenda mu geyeena. Ekyo kikwetaagisa okubeera ng'omwana wa Katonda ng'onootambulanga mu mwoyo okusobola okufuna omutima gwa Katonda kyegwogera eri ekkanisa mu biseera nga bino bye tulimu. So kyavudde agamba nti abo abatambulira mu mubiri tebasobola kusanyusa Katonda. Lwaki? Kubanga obwongo bwabwe bwonna butunuulidde ebintu bya mubiri, bitunuulidde ssente, kulaakulana, nsimbi, kuzimba, kukola kiki. Obwongo bwabwe bwonna Monday paka Friday balowooza kukola kino, kukola kiri, kukola kiri, kwegamba nga eby'omubiri babirowoozaako nnyo okusinga bwe bandirowoozeza eby'omwoyo. Katonda n'agamba nti abantu ng'ekika ng'ekyo tebasobola kunsanyusa. Nkitegeeza nti bino ebintu byonna bye tukola birungi, okubeera nga tukola n'okugaggawala birungi, ssente tuzeetaaga, ebizimbe tubyetaaga, tetusobola kulwanira kkanisa nti tulina ssente. Kitegeeza nti ebyo byonna byonna si bibi, naye Bayibuli egamba nti bwe tussa nnyo omwoyo gwaffe n'amagezi gaffe n'entegeera yaffe yonna yonna ne tukiteeka mu bintu eby'omubiri, leero naalya ki, enkya nayambala ki, enkya school fees, kati nga leero tumanyi nti abazadde badda ku ssomero basobola okweraliikirira nnyo abaana ogenda ku ssomero n'okusinga okweraliikirira abantu abagenda mu geyeena.
kati Katonda buli wakiraba nga ffe ebitutwala ne bitweraliikiriza bintu byansi okusinga omutima gwe kyayagala okukola ekkanisa agamba abantu abakikange ekyo tebasobola kumusanyusa. Basebo ne banyabo tulina obwetaavu ng'obulamu bwa bulijjo bwe twetaaga, naye Katonda atuwa ekisa nti tubeerenga n'obwongo bwaffe buconnectinga nnyo okumanya Katonda kyagala ekkanisa okola ki okukola. Kati nga bwe twategeera nti guno omwaka Katonda yatuteekako okuyitibwa kw'okutambulira mu bugonvu obwo, okulaba nti tukula mu nnamba n'okulaba nti tuyigirizibwa oba okufuula abantu abalala abayigiriza. Ekyo bwe kikoola nti wanankubadde oli bize, oteeka okubeera ng'osobola okumanya nti neno kikwetaagisa ng'omwana wa Katonda, kubanga Katonda kyayagala fe abaana ba Katonda ekyo kimusanyusa. Ate bwe tunayiga okukola ebya Katonda ajja kukola ebyaffe. Teri muntu asinga kwagala kanisa kula kusinga Mukama waffe Yesu Kristo. Era yennyini yagamba nti alizimba ekkanisa ye, yasinga okukyagala naye yandiyagadde akozese ffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kino kyanzijidde okuluŋŋamizibwa nga Mukama atikako okuluŋŋamizibwa okunene nti bwe kituuka ku kkula Katonda takirinako buzibu kutukuza. Ekyo takirinaamu buzibu. Bwe kituuka ekkanisa ffe okukula ne tubanga tetulina bwe tuteeka abantu, Katonda takirinako wadde naddakiika. Ekyo tekimutwalira naddakiika, kubanga yasinga okwagala ekkanisa okukula. Kanisa ye yasinga obutayagala abantu mugenda agamba tasonyukira kufa kw'ababi. So kize lwabalaba nga bali eri ayagala nnyo abaleete, yayagala. Naye ffe ng'ekkanisa tuli beetegefu eri abantu abo, tuli beetegefu okurisivinga abantu abo. Tulina abooluganda bangi abaalokoka, emyaka gyonna gye tubulidde enjiri baalokoka, abamu tebakyajja mu kanisa. Bw'oba olowooza ebintu by'omwoyo nga tolowooza bya mubiri byokka, ofaayo nnyo okugamba nti waayi musumba nga bw'ali bize nange kanonye guwa oluganda gundi ne gundi nga takyajja mu kanisa. Naye bwe tubeera nga buli nnaku tulowooza bya mubiri, nnalyaki, nnakolaki, kubanga gwe ebikutwala obwongo byokka bya mubiri. Katonda n'agamba nti abantu ab'ekikanga ekyo tebasobola kunsanyusa. Katonda agenda tuwa abantu bangi. Nze mmanyi abantu bangi bajja n'okubatizibwa ne batizibwa wano wennyini wano. Naye abooluganda abamu ensi ebasika n'ebazzaayo. Okozeewo ki w'oluganda? Oba ebyo byabaweereza abalala, byabasumba bya kanisa. Ffenna kitukwatako kati Katonda bw'ati bw'agamba, njagala oli omutima gwa Katonda. Talina buzibu kuleeta bantu, talina buzibu kutugaziya ne tubanga n'ekifo tetulina otutuuza abantu, takirina buzibu. Nja kusaba omusumba Nsubuga nyambeko Yokaana 12:32 owulire omutima gwa Katonda. Omwaka guno nga tutunuulira okukula mu nnamba, kubanga tugenda kukula, goge mazima tugenda kukula. Naye omutima gwa Katonda teguli nnyawo, guli kweteekateeka nga tanaleeta bantu be, kubanga abuuza ate be yaleeta tubakutte tutya. Owooluganda buli lwana akuliraanye omukutte otya? Mukama waffe yeebazibwe. Wulira omutima gwa Katonda. Yokaana 12, John 12:32. 12:32. Nange bwe ndiwanikibwa ku nsi, ndiwalulira bangi endi bonna. Okiwulidde ekigambo ekyo kiddemu musumba? Nange bwe ndiwanikibwa ku nsi, ndiwalulira bangi gyendi. Nja kuwalula bangi mu komiti yonna balete mu GFM 1. Kasita munansutula, kasita munannyimusa, kasita munakola kye mbagamba okola, nze okubasikayo mu mayumba gaabwe sikirinaamu buzibu. Abagamba mwe kasita munakola kye muteekwa okukola, nze kyokkola ekyo basikayo nkirina. Wakiyita basindikira ebiyenje ne bavaayo mu maka gaabwe, wakiyita basindikira enkukunyi ne bavaayo mu maka gaabwe, wakiyita balekera ebizimba ne bibafuka ebizimba bajja ne tuzze kulokoka. Katonda takirinaako buzibu. Alinga ng'asonga eriffe ekkanisa nti mwe singa muba beeteefuteefu eri omulama gw'omwaka guno ne mumanyi kiki ekyokukola, nze ekyokusika abantu mukindekere. Nja bawalulayo, nja baleeta mu kifo kino. Kale ekibuuzo kiri nti waki Mukama tubawalulayo? Tulina okusooka okumusitula waggulu. Kakati ekibuuzo kiri awo kiri nti Mukama tumusitula tutya waggulu? Kati awo we wali obubaka bwange obw'olunaku olwaleero obugamba obuzito obw'okwagala. Obuzito obw'okwagala. Tewali kintu nze kye mmanyi nga nze
kisitula kitiibwa kya Katonda na kwagala kwa Katonda eri abantu ng'okwagala. Era Katonda bwe yayagala ekitiibwa kye kiyimusibwe eri ensi eno yayita mu mwana we Yesu Kristo okujja okutulaga okwagala okwafuula gwe nange okubeera abaana ba Katonda. Kama ffe basibwe okwagala kintu kikulu nnyo. Katonda ku lwaleero totunulira butunulizi kwagala naye genda maaso otunulye obuzito obuli mu kwagala. Kama ffe basibwe bwe tunategeera obuzito obuli mu kwagala kigenda kuwalula okulaba nti nookola kyonna ky'osobola okusindika okwagala okwo eri abantu abalala. Okwagala okwo kugenda kuwalula bangi okutujja mu kkanisa n'okusaba. Mukama ffe basibwe basebo ne bannyabo okwagala maanyi. Okwagala maanyi. Okwagala maanyi. Maanyi agakyusa endowooza z'abantu. Maanyi agakyusa engeri abantu gye balowoozaamu. Maanyi agajja abantu ku kibi ne gabaleeta mu butuukirivu. Okwagala maanyi. Ffe twali boonoonyi. Bayibuli egamba nti newaatuwadde twali tukyayonoona waliwo amaanyi Katonda ge yakozesa ng'ayita mu mwana we Yesu Kristo. Amaanyi agali mu kwagala ffenna gaatuwalula tuli wano. Omusajja yagenda ku musaalaba n'afa nga kyageza kutulaga obuzito obwali mu kwagala kwa Yesu bwe bwatuwalula. Gwe wajja wano kubanga obuzito obwali mu kwagala kwa Yesu bwakuwalula ne bukuleeta kati oli mulokole. Kwagala Mukama ffe basibwe okwagala maanyi. Gakyusa abantu gye balowoozaamu. Abasamise ne balokoka, ababbi ne bakyuka. Ffe tetumanyi abamu temanyi kye twali. Nze simanyi kye nandibadde. Ngamba nnyo abaana mu masomero nze gye mpulira enjiri ne mbagamba mmwe baana battu muli awo musaaga bwe banga waliwo yali omwonoonyi mwenna nali mbasinga. Nali mbasinga era sikikkiriza nga nako nti kumwe mwenna waliwo eryansinga okubeera omubi. Simanyi wayinza olina okukiza nti wali mubi okunsinga naye nze nyina okukkiriza nali mubi nnyo. Naye okwagala kwa Katonda kwe kutukyusa ne tuva mu bubi ne tufuuka ki kye tuli. Okwagala kwa Katonda kwe kwatujja abamu twali badde tunywa mwenge ne kutuleeta mu kkanisa. Abamu mwali badde muli basamize muli mu mpewo za kika naye okwagala kwakuwalula ne kukwongera ku kkanisa. Naffe Katonda okwagala okwo kwatubanja bwe tunaakusembeza ne tuyimusa erinnya lye mu kwagala eri abantu be. Agambye agenda bawalula ajja baleeta. Kama ffe basibwe waliwo ekkanisa ey'aba Mesodenian eri mu kitabo eri mu kitabo ky'aba Abakolinso 8:1-5. Jagala musumba genda kunyaba kansubirekawo. Abakolinso ekkanisa eno yayimusa ekitiibwa kya Katonda. Ekkanisa eno yayimusa ekitiibwa kya Katonda. Kama ffe basibwe yayimusa ekitiibwa kya Katonda. Bwe yayimusa ekitiibwa kya Katonda, Katonda n'abongera yongera n'abagaziya. Kama ffe basibwe Abakolinso 8 olunyiri olusooka. Abakolinso ekyokubiri esebo. Era tubategeeza abooluganda ekisa kya Katonda ekyaweebwa mu kanisa ez'e Makedoni. Ekyaweebwa ekiseeyo kanisa mu kubonaabona wadde baalina okubonaabona wadde buli kimu tekyali bulungi mu bulamu bwabwe nalwankubadde tebaayina nnyo ssente n'ensimbi kubanga n'okuyiganyizibwa baayiganyizibwanga nalwankubadde ebyo byonna byaliwo. Okwabakema ennyo essanyu lyabwe lyasukkirira. Naye essanyu lyabwe okuyita mu kwagala byo byeyongera bweyongera kola ki kweyongera. N'obwavu bwabwe wadde baali baavu bwayiga obungi lyasukkirira mu bugagga obw'obugabi bwabwe. Kubanga ntegeeza abo baagaba bokka. Baali baavu naye baagaba. Baali baavu nga Bayibuli wega naye baagaba. Genda maaso. Baagabanga bokka nga bwe bayinza. Era n'okusinga obuyinza bwabwe. N'okusinga ki kye balina. Omanyi omuntu w'otuukira okugaba n'otuuka n'okugaba ky'otalina oba ogabye. Baayolesa okwagala kwabwe eri abantu ne bagaba. Bayibuli egambe n'okuyinza kwe bali basobola okugaba. Kitegeeza baagaba ne batuuka ne banoonya ne kye bagaba nga tebakiraba naye nga bayita mu kwagala. Era Bayibuli
egamba nti Katonda yabongeranga mu bungi, ekkanisa yakulanga mu bungi, baakulanga mu kigambo kulwa kuyita mu kwagala. Kanisa Katonda atuyita mu kifo eky'okutambulira mu kwagala, kubanga okwagala kuno kulina obuzito bungi nnyo obugenda okuwalula abasamize nga bubaleeta mu kanisa. Okwagala maanyi. Somo ki lye tuyigaawo mu kwagala kwabwe? Essomo lye tuyigaawo tulabira ddala nti nno nga kkanisa obanga abaana ba Katonda bwe tunaabeera ng'okwagala kwaffe okw'ebintu bye twagala kuli waggulu nnyo okusinga okwagala kw'abantu abalala, kiba kizibu nnyo Katonda okutukuza akaluubirizibwa. Nga kyeyandibadde ayagala nti okwagala kw'ebintu eby'ensi kubeere nga kwe kusemba okuba okutono, okwagala ku eri abooluganda banno b'otandyagadde genda mugenda kuyimusibwa okusinga ekintu ekirala kyonna. Awo Katonda asobole okutugaziya era asobole okutwongerako. Mukama ffe bazibwe. Mukama ffe bazibwe. Bwe tukola ekintu ekifaanana bwe kityo, wulira Yokaana kye yagamba, Yokaana 13:35. Yokaana John 13:35. Yokaana 13:35. Owulire kyayogera. Bwe tunaakola ekyo agambye atya? 35 agamba bonna kwe banaategeereranga. Bonna abatwetolodde mu kitundu kya Komamboga muno lwe banaategeera. Bannange abantu balina okutegeera naye baagala okubako kye balaba ekinaabayamba okutegeera. Bwe tukola tutambulira mu kwagala kwa Katonda, Bayibuli egambye nti awo lwe banaategeera mbuki nga muli bayigirizwa abantu. Nti muli bayigiriza ba Yesu. Okiwulira ekigambo ekyo? Olwo lwe banaategeera nti olwo tuli bayigiriza ba Yesu. Twalina omusomo wano ku Sunday abaaliwo okwa 4DX, naye waliwo ekigambo omwami yali aweereza, omusawo yali aweereza ku lunaku olwo kyeyayogera n'agamba nti naye mmwe ng'ekkanisa naye kati kankireeta eri ggwe ng'omuntu, abantu bakumanyiiko ki? Bakumanyiiko ki? Era ekyo kinaabategeeza nti oli muyigiriza wa Yesu, bakumanyiiko ki? Ekyo kinaabawalula ne kibaleeta bakumanyiiko ki? Batumanyiiko abasinga obungi mu community eno, batumanyiiko okunyenya bisumuluzo, kukuba bugombe kitikiti, kuyingira kubayitako ne tugenda ewaffe. Oba batumanyiiko kupaakinga motokayo n'obuuza ku mukyala alina omudaala awo. Abantu batumanyiiko ki? Avuga ng'ojja ku kanisa ng'ovuga ng'oyita wano. Abantu betusanga ku makubo batumanyiiko ki? Ekkanisa etukuba enfuufu ng'egenda okusaba. Abantu batumanyiiko ki? Mukama ffe ebazibwe. Ekyo nno kikulu nnyo okusobola okutegeera ng'omwana Katonda. Kakati ekyo kituyamba Katonda okutwongerako mu nnamba n'okukula n'okugazibwa. Abantu batumanyaako ebirungi, batwegattako. Mukama ffe ebazibwe. Abantu bakola batya? Batwegattako. Abefeso 4:28. Abefeso 4:28. Nga ba media wetu tweteekateekera ka clip ako. Abefeso 4:28. Abefeso 4:28 lugamba eyabbanga aleme okubba nate. Kati ate ave mu by'okubba. Naye waakiri afubenga ng'akola ebirungi n'emikono gye alyoka abeerenga n'ekyokumuwa eyeetaaga. Agambye nti naye abeeko kyakola ekisobola okuleeta ensimbi, naye nga bw'amala okufuna ensimbi ezo naye asobola okubaako okuyamba abakola ki? Abali mu bwetaavu. Kwe kwagala okusika abantu mu kkanisa. Ekyo kikuza ekkanisa emisinde yiriyiri. Kasita otandika okumanya nti ensonga ku lwaki Katonda akuwadde 10 ekyo, takikuwadde kubanga ayagala obeere ng'olina bubeezi, akikuwadde kubanga amanyi waliwo eyasuze ki? Enjala. Kiwudde oluganda ekintu ekyo. Waliwo akantu ke nabadde ndaba kadde ka klipu. Naye ka klipu ako kankuteko nnyo abooluganda. Ka klipu ako oli abadde agezaako okwogera okusoomozebwa. N'abuuza ekibuuzo nange kankyogere nga bwe yakyogedde. N'agamba naye kijja kitya omutamiivu okugenda mu bbanga talina 10 ne n'avaayo ng'atamidde.
bamekanga wali onyweddeko ku mwenge nga wagendako mu bbaala tolina 10 mutunuleko emabega mwetoole mulabe oli aba obujulizi wano mubale mulalabe wagendako mbaala tolina 10 nenovayo ng'otamidde. Haleluya. Kakati njagala okubuuza ekibuuzo, ani yakuteekamu? Gwe noobeera n'okukkiriza nti wadde sirina kangende mu bbaala nja kunywa, ate amazima n'ovaayo nga n'okutamiira otamidde ng'embwa ogitammwa. Abooluganda abantu bagenda mu mabaala ne babagulira omwenge wadde nga tebalina 10 n'ekyo omuntu n'agenda ng'alina oluyontayonta lw'okunywa omwenge n'avaayo ng'akoze atya ng'akkuse. Naye abooluganda abantu basobola okujja mu kkanisa oli atalina mmere n'avaawo ng'afunye ekyokulya. Kati njagala okubuuza, wo wali okwagala okutuufu? Mujja kunzira muno, mujja kunzira muno. Mulemeddeko nti wano, kati bwe tulemerako nti nno wano leka kibe bwe kityo, kubanga tojja kuwakanya muntu wansi nti kiri wano nga kyalaba kiri eri. Tolina wayinza kukakasa muntu kyokwagala kuli mu kkanisa nga ye yali agenda n'atamiira naye nga tasobola kujja mu kkanisa n'aba nga n'okunyigaanyiize alaba busumuluzo kicu naye ng'agenda mazima ewaka asula enjala nga teryambuza nti wafunye ekyokulya. Mukama waffe ebazibwe, okusomozebwa kw'amaanyi nnyo, naye nga toyinza okusanga nga tabamu tulina emmere waka eyengera n'okwengera. Eyo tandiko gireta ku kkanisa. Ekkanisa yejja kumanya ani atalina kyakulya emwembere. Faayo nnyo eri abantu ba Katonda, ekyo kijja basika mu kkanisa. Nga kiri ekyokunywa omwenge bwe kibasika mu bbaala, ekyo kijja basika mu kkanisa. Nze nyina abantu bemmanyi abajja mu kkanisa wano ne baddayo waka ne basula njala. Bulungi kabisa. Ate nimbako ne bemmanyi nga mazima bagamba nti kale emmere tugiyiwa abaana tebaagala kulya mmere, obagulira enkoko mu fridge simanyi oba nebeetya fridge nesi uli obujulizi fridge nesiiba kamasanze gagenda, abaana tebaagala kulya, abaana basabire appetite, abaana tebaagala kulya, n'ogula enkoko n'agitunulya I don't want chicken, n'omutunya ne mugula kino I don't want. Bannange ebyo biwe community waliwo ababyetaaga. Lwaki Katonda taatubuze tunayagala? Twagendeka mu nkoli mpaka faananya twagendeka mu nkoni tuwulira enjiri. Obujulizi bwanvu nnyo olw'obudde tuligenda tuwaako mpolampola Katonda ebintu bye yakola. Banaye mwekubireko mu ngalo omulimu gwe mwakola, mwekubireko mu ngalo, mwebale nnyo, mwebale ddala, mwenna abatuwa ebintu mwakola omulimu gw'amaanyi. Kati no ekislide esoose egyo bondekerako. Kakati mu byo bye twakola twalina okulungamizibwa okutuuka eri abakadde. Kati abakadde bana basinga balekebwawo nnyo. Mulimu abakadde abasinga nga be balabirira abazzukulu nga bali bakola kuzaala ne balekera abakadde. Bakadde no balina ebitundu bye bayitamu. Abakadde abasinga baba bannamwandu, oluusi abamu bassemwandu, baba balina ebintu bye bayisemu, baba balwadde mu mubiri naye ate basika okulabirira abazzukulu. Kati ku mulimu guno twafuna okulungamizibwa okuweereza eri abakadde, era twafuna abakadde bajja mu bungi nnyo, ate abamu batunyigira n'otunyigira kubanga tebalina ntambula baleeta we tuli olw'amagulu okubeera amakosefu n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Naye abajja twashiyalinga nabo n'ekice ekyabayisa twabayita kubalaga kwagala kwa Katonda mu myaka gyabwe egy'obukadde ne tubagamba wadde muli bakadde naye muli special nnyo, muli ba muwendo nnyo, mwe bamaama, mwe bataata, mwe bannakazadde baffe, ne tubalaga okwo tubagamba bajjajja tusanyuka okubalabako, bajjajja muli mutya, bajjajja embeera ebatwala etya, ne tubaagala ne tufuna akaseera ne tunyumyako nabo. Omukyala Kanaabi n'ababuulira enjiri bagenda okuvaawo ng'abakadde balogose. Olowooza nno munaye twalina nnyo kingi nnyo kinene nnyo ky'okubawa naye twabalaga kwagala. Abamu ne twabula kubatuulako ku maviivi batugambe jjajja ne tukola okutija tubanoonyaamu kubasika eri Katonda. Tubaagala ne tutijja nabo ne tubawa akacaayi ne tubawa akammere ne balya lanchi ne basanyuka ne tunyumyako nabo. Mama Tendo n'ababulira enjiri bayita altar call ne balokoka. Kakati mwabo mwalimu abakadde baali 3-4 abaali baweza emyaka 10 ne tutijja ne baali tubagamba bajjaji gye emyaka tujagala basanyuka kubaagala. Kakati tumala okubaagala altar call
ejja kubamu betwajaguza mwe mwali abaweza emyaka 10 paka slide akadako taata mwe mwali abaweza emyaka 10 abaweza emyaka 10 ne tubajaguza ne tubazinira mukama ffe bazibe paka slide akadako awoluganda kati abo abakadde bali bakadde nnyo kati omukyalo ono jjajja ono ali wano yali mu 10 naye yali akize ku banne mu myaka oba yali 10 ng'ayisamu katono ye yakira ku banne ne tusanyuka naye ne tumukubira amazina abooluganda mukama n'akola ekinene n'ekikulu nja kusaba mpeka clip ako nfune wempumbira obubaka buno basanyuka katonda nga abalaze ekisa ekyokwagala tetwalina nnyo bingi byakubawa tebyali bingi owooluganda kwagala Fesi simanyi wakizeekwese kalike kagende masitofayi tofayi olwobudde kalike myaka 10 n'okusuba ategedde Yesu Kristo emyaka gyonna gyali gyamuyitako naye ku myaka 10 plus okwagala kumuwaludde ku myaka 10 n'okusuba ne kumuleeta eri Kristo ne yegatta ku kanisa ey'abalokole ku myaka 10 ne tusanyuka ne tuzina amazina naye ne tujaguza twali basanyufu nenjagala kugamba eggulu liryasinga okusanyuka kubanga bano abantu abasinga bemulaba babeera mu myaka gyabwe egyakawungeezi ekyo oba okiwulidde abasinga obungi babeera mu myaka gyabwe egyakawungeezi naye nga beetaaga kwagala kati abo nno bangi tubalina mu kitundu muno mu community yaffe bangi bazibu tubalina bangi naye gwe bona opulayinga paaki ono tagyekera musumba oba ntogyekera kanisa ekyo kigenda tukola bulungi mukama ffe bazibwe mukama ffe bazibwe kakati ne bwokoma w'oluganda ekisinga okuluma mu byonna kiwulirize omukyalo oyo tumala okuveeka mu nkoli mwezi gumu bwe guti ne batugamba agenze kubeera ne mukama mwezi gumu bwe guti kati Dinkoni Emma Kyuna kye yabadde agamba nti wetutambulira mu bugonvu singa tetwagonda kugenda oyo yandibadde agenda wa naye twagenda omubulira enjiri terina omukuffe yamanya nti ali mu kawungeezi kasisinkana Katonda mwezi gumu bwe guti tumala okuvaayo batubira kasagamba naye jjajja agenze kubeera ne mukama okwo tekwali kuteekateeka ekyo nno Katonda wanaabaana atukuza kyatuyita okola ng'ekanisa tuteeketeeka abantu omukyala wano juzi wano omwani wano ne baafu waliwo okkirira bwoti baafu n'akabenje waliwo ekyuba ekyo bw'oyanguka bwoti waliwo gete ya black esooka bwegibako neyeddako baali baazimba amaka gaabwe okusinza ku bujulizi banatera okuyingira ennyumba yaabwe ku lunaku olwo bali bagenda Masaka ye ne famire ye n'abaana be mukyala we n'abaana be ne bafuna akabenje ku luguudo lw'e Masaka bwe bafuna akabenje omwami yafiirawo oba n'omwana n'afiirawo omukazi n'akutuka omugongo era ne bwenjogere ali mu ddwaliro baali baazimba bagenda mu nyumba yaabwe mboozi ekiroto kyatuukirira edda Katonda kyavudde agamba nti ne bwe tufa nnyo ku bintu by'omubiri ne twerabira eby'omwoyo abooluganda mazima gali nti wadde tutambulira mu kukkiriza n'ogamba nti ogenda kweza emyaka 10 ekyo kirungi nnyo okutambulira mu kukkiriza era kisanyusa Katonda naye ate Katonda naye alina enteekateeka ze weeteekateeka bw'ozimba bw'oteekateeka bw'okulakulana naye nga bweteekateeka n'ekinajja olunaku lwokka lw'olina okubeera omulamu lwe luno lw'olimu olw'enta tweza lwesuulirako okutambulira butambuzi mu kukkiriza kubanga
abantu bakeera ku makya bayingira mmotoka gaabwe bavuge naye nga tebamanyi tebagenda kola ki. Olina ku makya naye kubaka kafyumu akalungi nnyo nakubawo ki najjayo akasumizo kicu emmotoka n'agijja mu parking ng'etunulanga muntu ng'agijja mbu yagamba emmotoka etunulanga muntu n'agijja mu parking n'agivuga naye nga tagenda kola ki. Kamaffe bazibwe. So kati tulina okumekinga sure nti nno tukole okwagala kwa Katonda. Katonda bw'ati agenda kutukuza mu nnamba okuyita mu kwagala olunye ne bw'otuuza abantu nga tulabawo. Kamaffe bazibwe. Genda kwamba kitabo ky'abatume nesigenda somayo olw'obudde kubanga tuzze tukyogerako nnyo ebikolwa by'abatume wandika buwandiisi ebikolwa by'abatume 2:4 paka onyererwa 4:7 okuva musumba we yayanjula obubaka buno yatandikira kwogera ku kanisa eyasooka. Kye baakola kwali kwagala. Ebyavaako byonna byonna gye byaddirira Bayibuli esigala egamba nti Katonda n'abongerako mu bungi. Ekyabongezako obungi kyali ki? Ali kwagala. Baatunda ebintu byabwe baafa ku muntu atalina kyakulya tebaamuganya kugenda nga talidde. Okwagala kwabwe kwasukka bo okufuna ne kutuuka okuba nti mulirwana wange alina ki. Katonda agamba mu bwe sibakuza mbaddeko ekikyamu. Katonda n'abongera yongera. Ani abongerako? Katonda. Ani abongerako? Katonda alina amaanyi gonna okutwogerako. Kamaffe bazibwe. Naye wano we wali challenge we njagala okuwumbira. Wano we wali challenge wano. Joel jangu kamba wekyokulabirako ku mwana wange. Jangu yangwa mwana wange n'eddakiika 10 zokka. Jangu. Bwe tunaaba tunaakyusa abantu abooluganda amazima amatuufu agali mu buliwo. Agali mu ki? Mu buliwo. Eno community Katonda gy'atuwadde. Katonda bw'akuleeta mu kitundu oba munnaba bulungi. Katonda wabaleete wakuteeka mu kitundu akukwasa ekitundu ekyo. Ebyandikwa bwe bigamba nti wonna wonna nyamaze okukola ki? Kati gwe manya baakuwaddako mamboga baakuwadde ebitundu bino byonna baakuwadda kubanga walinnyawo. Ye kati oba walinnyawo baakuwadda. Kakati bwaba baakuwadda waliwo kye twetaaga okukola gwe nange okusika kiri kye baakola ki? Kye baatuwa. Kakati challenge tulina yeeno. Mutabani wange mumulaba? Anzire wano. Musingako ko obwanvu leka n'aba n'amafuta gasinga aganga n'asingako obwanvu. Kamaffe bazibikyuke wano. Kakati bwe naaba naasika omwana ono mwagaze Katonda. Musike muzimbe Katonda bwayagala muzimbe. Abantu abasinga si bwe bakyaba babiraba mu ngeri yansi. Naye ate mu ngeri eno ey'obwa Katonda kino kye nnina okukola. Kakati bwe nfukamira eri omwana ono antunuulidde mu maaso kitegeera okwenkanankana kwange kutuusa okukwe. Kati tuwuliziganya nga amaaso ku maaso. Bayibuli egamba nga Katonda bwe yayogera ne Musa maaso ku maaso. Kubanga Katonda yekkakkanya n'asobola okwogera ne Musa maaso ku ki? Ku maaso. Naye bw'osigala ng'oyimiridde waggulu kitegeeza ono atunula wano nze ntunula eri. Kati tulina okuyiga okukakkana okutuuka ku level ya community yaffe gye tulimu. Twandibanga tuli bulungiko okusinga ekitundu kye tulimu naye kakkanako. Kubanga bw'otokkakkane wansi ojja kubeera waggulu nnyo eri ekitundu ky'okulembera. Kati ekitundu ky'okulembera oli muwanvu nnyo gye kiri. Tekisobola kusembera naawe kwogerezanya naawe kubanga oli wawaggulu. Ekimu abantu kye batumanyiko mu kitundu nti tuli bagagga bo kye bamanyi ku lwaki balaba amamotoka bawulira kwicu emmotoka zibula kwogera nga bantu. Ekyo bakitumanyiko nti ekkanisa yawali bagagga babalaba ng'emmotoka muzivuga muziyingiza babalaba engeri gye mwambaddemu. Naye kiki ekiyinza obakalubiza otusemberera twandibanga ebbeeyi yaffe nnene nnyo ku bo nga tulina okukakkana eri bo tufaanane ng'abaavu gye bali. Yesu nga bwe yafuuka omwavu ffe tubeere abagagga. Ono yali mugagga muzibu yali alina obugagga bonna obw'ensi
gold ne zaabu yenna yali asobola okukka naye ku nsi ne bayibuli egamba nti yakkakana n'afuuka omwavu kwegamba asobole okwenkanankana n'ekitundu kyazze okuwangula eri Kristo babeere nga basobola okukwatagana bategere nti ategeera olulimi olw'abaavu bategere nti ategeera okusula nga tolina kyakulya n'agamba tata njagala mbeere nga bo nsobole okubasika bwe tutaakakkane ne tukanda kuvuga amamotoka gaffe abajagamba ekyaki y'abagagga naye tulina okukkakana wansi bagambe nti bagagga naye engeri gye batukwata tulaba nga ffenna tuli kyekimu ekyo Yesu kye kimuleetera okukwata ebigere by'abayigiriza n'akakkana n'atandika okubyoza agezaako okubalaga nti bw'oba onoofuga tofugiranga waggulu fugira eno ku bigere fugira eno ku bigere bw'onoofugira eno waggulu n'ofugira mu ssente Mukama zatuwadde ennungi ze tumwebaza n'ofugira eno waggulu abantu abamu ekyo kigenda battisa okusemberera olina okukakana olumu n'emmotoka eyo gireko ogitegeko ebbali otambuzeko ku bigere otambuleko mu kitundu nga kikuyisamu obeereko nga bo bw'otokkakane kwenkana nga bo kitegeeza nti oli waggulu nnyo ku bo era bajja kutya okusemberera tukakane kyekiri ekibuuzo ekibuuza nti mmwe babamanyiiko ki amazima amatuufu kino kibabuulira ffe tuli babulizi bangi mu bitundu bino batumanyiko okuvuga amamotoka batumanyiko bakuba nfuufu batumanyiko kukwata budde obudde bugenda n'oyitako n'okulamusa n'otalamusa ogenda wa ogenda mu kanisa kakati oyo waki ajja mu kanisa yo kwagala kiku omulaze naye bwe tunakakana netudda ku kino Yesu kyakola nakakana ono omusajja yabadde takola bintu ng'ebyo ono bamalayika bandibadde bebooza ebigere bye eri mu ggulu bwe kirina okubeera naye ono omusajja ebitiibwa byonna n'obugagga byonna bw'ati bwe yakola nga bo era wetwogerera gwe wafuuka kyoli kubanga Yesu yagezaako okufuuka nga gwe nga mmaliriza kansomyeyo olunyiri lumu lwokka nange nawumba mbamba twali musaba bwe tugenda mu kitabo ky'Abafilipi 2:5 Abafilipi 2:5-7 ey'oluzungu kandisome ng'oluganda nga bwete ey'oluganda kubanga oluusi oluzungu lujjayo ekintu oluganda nekinafuya oluusi vice versa kati ey'oluzungu egamba nti your attitude should be the same as that for Christ Jesus ey'oluganda agambye atya mubeeremu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu genda maaso oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda oyo bwe yasookera ddala okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu kyegombebwa okwenkanankana ne Katonda teyalowooza nako nakwepimaapima ku Katonda n'akakkanira ddala genda maaso naye yejjako ekitiibwa nga bw'embalaze yakyejjako kyali kikye baakimuwa naye yasalawo n'akyejjako bwe yatwala engeri ey'omuddu naye n'alondamu engeri yakubanga muddu n'abeera mu kifaananyi eky'abantu n'alyoka afuuka mu kifaananyi eky'abantu bw'otuuka levo eyo ojja kuwangula abantu n'afuuka okubeera kati nga yenkanankana ku levo ey'abantu naye ono kabaka teyetagwa wansi muterawo ngoye mukwira azze mu bwetowazi ng'omwana w'omuto wa bulijjo era bwe yalabikira ku mutindo gw'obuntu n'alabikira ku mutindo gw'obuntu neyeetowazanga n'ayongera ddala nga Deacon Emma bwe yagamba n'ayongera neyeetowaliza ddala omuwuliza okutuusa okufa n'atuukira ddala n'okufa era okufa okw'okumusaalaba era ng'okufa okwo kwa musaalaba era Katonda kyeyava amugulumiza Katonda n'ayooka amugulumiza njagala babula bwe tunakola ekintu ekyo GFM Katonda agenda tugulumiza n'okusinga bwe twali tukirowoozezaako n'ayooka amugulumiza n'akola atya
n'amuwa erinnya n'alyoka anoonyayo erinnya erisinga amanya gonna. Twandibanga tulina amakanisa mangi agatwetoolodde n'ekisubikira ddala omuntu okuva eri Katonda atuwadde erinnya erigamba ekkanisa eyeyagala, erinnya erigamba ekkanisa efaayo, erinnya erigamba ekkanisa etegeera abantu ba bulijjo. Katonda n'atuteekako erinnya nga matunda bagamba bw'otugenda mu kkanisa eyo bako ekikyamu nga Katonda alina erinnya lyatugaseeko. buli viivi lifukamirire ng'erinnya lya Yesu. Buli viivi, buli musamize wano, buli mulogo yenna, buli mandwa zonna nga zijja tuuka ekiseera tekirina kyakola wabula okuvunnama. Malayo taata Eriyo by'omu nsi, eriyo by'omu ggulu n'eby'omu nsi n'ebya wansi w'ensi. kisooka okomaawo nga tuteekateeka okusaba nga kwaya bwejja nja kusaba obukule 1 Corinthians mwenda nitunaba lwabiri nawo kanfumbe n'olwo nga kwaya bwejja. Abakolinso ekisooka mwenda abiri nja kusoma paka kwabiri mu bbiri. N'eri Abayudaaya Agambe nti n'eri Abayudaaya nafuuka ng'Omuyudaaya ng'Abayudaaya nange neefaanana ng'Abayudaaya. eri abo Eri abafugibwa abafugibwa amateeka amateeka nafuuka ng'afugibwa amateeka nange neefuuka ng'afugibwa amateeka. Nze kennyini nafugibwa amateeka nange neefugibwa amateeka nfune ng'abafugibwa amateeka nsobole okufuna abo nga mbasika abo abeewaana nti bafugibwa amateeka. eri abatalina mateeka Eri abatalina mateeka nafuuka ng'atalina ate mateeka mwatu neefuuka nga nange atalina mateeka. si butaba na mateeka Si kulwa kuba taba na mateeka eri Katonda naye nga mpulira amateeka eri Katonda nga mpulira amateeka eri Katonda nfune nga abatalina mateeka ate nabo nsobole okubasika eri Kristo abo abatalina mateeka. eri abanafu Eri abanafu nafuuka munafu nasalawo wadde nali w'amaanyi nfuuka omunafu nfune ng'abanafu nsobole okusika abanafu. eri bonna Nfuuse byonna mu byonna byonna era mu byonna byonna ndyoke ndokole ng'abamu nsooke nsika abantu bali nga mbaleeta mu GFM 1 olw'obwetaavu bwange. Agamba nti yafuuka byonna. Bwe kiba kikwetagisa kufuuka mwavu, fuuka mwavu. Nalwankubadde toli ki? Toli mwavu. Yagala ozibiriza amaaso go. Kiki Katonda kyayagala ofuuke ku lw'abantu abakwetoolodde? Sande wedde batuteeka mu groups ez'enjawulo ne batuwa obuvunaanyizibwa obw'okuleeta emyoyo. Ndoza buli group yasabibwa okuleeta emyoyo 2. Naye kiki kyogenda okukola ekigenda okusikiriza abantu abo okujja? Agamba nti bwekitegeeza okufaanana nga bo wakiri nafaanana nga bo. Oluusi waki abantu babulira enjiri nga gwe ne bagaana okuganya okufaanana nga bo, oli wa bbeeyi nnene ku bo. Naye nga kikuyita okukkakana ng'omwana wa Katonda ofuukeko ku levo nga gye baliko, olwo Katonda n'aba mwesigwa n'abaleeta gy'oli. Njagala oyimuse eddoboozi simanyi Katonda kikyayogera naawe. Nja kusaba kwaya ejja tuwaayo just a chorus as the spirit leads. Dakiikemu yokka buli muntu yenna okabire Katonda omugambe Mukama ntowaza ku kikyoyagala okukola omwaka guno eri kanisa eno. Ogambe Katonda ndaga abantu be mbadde sirabe nandibadde ndaba. Mukama nkakanya ku wansi basobola kufugira waggulu wabula nsobola okufugira nga si wansi. Genda maaso saba. Kwaya ejja banga tuwayo oluyimba olw'okusinza ng'omwoyo w'abalungamya okuwayo eddakiika 2 oyogereko ne Katonda wo. Abamu kigenda kwetagisa okwenenya kubanga olabira ddala nti abantu gye tuwangalira abamu tuli ba bbeeyi nnene ku bo. Ekyo nakyo ne kibeesitaza gye tuli kuba tetukkakanye nga gye bali. Bwandibanga olina ebitiibwa byonna by'olina Katonda bye yakuwa naye tubikakkanye wansi. Abantu batumanyeeko kintu kimu kwagala nga bwe kyali eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ebitiibwa biba birungi nnyo naye ebitiibwa bibanga tebisobola kuleeta bantu tusemberera. Ebyo ebitiibwa byonna tebigasa bwakabaka bwa Katonda.
tusaasire Mukama tetubadde nakwagala ogamba mu kigambo kyo Yesu nti nno tuyinza tutya okugamba nti twagala Katonda gwe tutalabangako ate nga tetwagala oyo muliraanwa waffe. Taata tusaasire, tetulaze kwagala eri baliraanwa baffe, tusonyiwe okwagala yekomani gye watuwa esinga kyekiragiro kye watuwa ekisinga okwagalananga okwagala bannaffe nga gwe bwe weeyagala ne Taata n'Omwoyo Omutukuvu. Tusaasire kubanga tetulaze kwagala eri bannaffe. Tusabaye Mukama Katonda otujjukizenga otuwe okulungamyanga Mukama tulabe abo abatwetoolodde